N'egyo bino bikyennyamiza olw'engeri abantu gye balwalamu wabula nga kino kiva ku bbula y'eddagala amalwaliro amatono wamu n'entambula okuba embi. Nakaseke nga disitulikiti erimu eddwaliro eddene limu wabula nga eno lijjanjaba abantu okuva mu disitulikiti ez'enjawulo omuli Mityana, Mubende, Luweero n'endala. Tulina erya district ya Nakaseke Hospital. Nakaseke Hospital ejjanjaba abantu okuva mu district ez'enjawulo omugenyi omukulu nga ne Mityana kweri. Kitegeeza eddagala eribeerayo terimala. Abamu bwe bagendayo ne batasangayo ddagala n'atasangayo mukuzi w'amannyo taddayo. Era nga kinajjukirwa nti omwaka oguwedde ekirwadde ki Congo Crimean Hemorrhagic Fever kyasinga kugoya abantu b'eno. Omubaka w'ekitundu kino Sarah Najjuma yennyamidde nnyo olw'engeri ebyobulamu mu Nakaseke gye bisuuliddwamu naddala ku ludda lw'abakyala abatuuka n'okuzaalira ku ttale olw'ebbula ly'entambula. Omukyala n'atatuuka mu ddwaliro mu budde, omukyala n'afuna ekizibu, omwana n'afuna ekizibu n'afiira ewaka nti teyatuuse mu ddwaliro mu budde. Oluusi mu ddwaliro ne batuuka nga buyise ne bakomekereza nga banenyezza abasawo ate ng'oluusi obuzibu badde bwaki bwa muntu kulwawo okutuuka mu ddwaliro. Najjuma okwogera bino abadde awayo ambulensi okutaasa bamaama, abaana wamu n'abantu bonna abakaluubirizibwa okutuuka ku malwaliro. Asabye abantu bulijjo okuba ekimu wamu n'okwebereramu nti engeri ennungamu esikiriza abalala okubadduukirira. Omubaka wa pulezidenti mu kitundu kino Fred Nayebale asumuludde ettu ku lw'omukulembeze w'eggwanga eri abavubuka n'ategeeza nti ssente weeziri okubajja mu bwavu nti kuba obulamu bwokka tebumala. Mwabe Nakaseke abavubuka pulezidenti abagamba nti ye kyabagaza kiye kimu kyokka okukola sakozi zammwe. Sakozi obubiina bwammwe nga baki ng'abavubuka yatandise okusumula taapu y'essente eri. Omubaka omukyalo w'Emityana Judith Nabakooba avumidde nnyo bannayuganda buli kiseera abakunja gavumenti eri mu buyinza amafuukuule n'abasaba okugyegattako okutwala nnyaffe Uganda mu maaso. NRM tukola ate basseba abali wano njagala okubategeeza buli omu atunuleko mu maka ge byonna by'oyagala kiri mulaala. Kati bwe kiba nga tekiri mulaala kitegeeza nti ne waggulu wayinza okubaawo okusoomozebwa, wabaawo ebituukiddwako n'ebitannatuukibwako. Abatuuze we tuviiriddeyo nga bakyanyeenya Menjole olwa ambulensi empya era ng'abamu ku bano bawuliddwako beesabira kulwala basobole okutambuzibwako mu ambulensi eno gye bakasooka okulaba. Titus Jemba, BBS, Agesigika. Era nga bw'atyo agenda kufundikira mu weema eyawanekema